Okay, weewaawo butereevu celebrity extra UG muganda wange Joseph otulaba emirimu gitambula gitya nduka student gitambula bulungi lunaku lwakubiri kasana kavudde bulungi karukubumu kankabeerako wano mpola mpola nga munaye ati bwobeere waka leero tukoleddeko waka wetusinzidde okubanga tukolera mu studio z'ewaka atukuweereza ensonga zino waliwo challenge rock by the way gena maaso bagitse rock mu 20 simanyi ensonga zino bamuzitegeddeko abantu abakulu abali eyo ku Twitter olutalo lwatandise dda bayanga oluweereza ka challenge ka rock boom zinakatadde dda kange ensonga zino zitambula bulungi Harris International bakolera kanako kunywa ka rock boom. Okay, amawulire agakagwawo mu kaseera kano omukulembeze w'eggwanga amitinze kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi olunaku olwaleero Nakasero State Lodge bwe meetinze okunaku olwaleero ensonga nyingi zogeddwako bingi nnyo byogeddwa naye wenjogerera nti social media esawe no wogenda ku Twitter n'emikutu emirala mbadde ndaba wano opera ngetwa breaking news mawulire agenjawulo gagwawo omukulembeze w'eggwanga amitinze kabaka gano gaba mawulire gaba breaking news okutwalira wamu nti bw'otunuulira mu kaseera mu mbeera ebaddewo mu kaseera kano konna nti akaseera kano omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa amitinze his majesty kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi okutwaliramu ensonga nyingi okusinzira ku mukutu gwa Yoweri Kaguta Museveni ogwa president wa Uganda ogwa Twitter avudde na posting anagamba nti olunaku lwaleero meetinze kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ku Nakasero ku State Lodge n'ategeeza nti olunaku lwaleero kabaka meetinze n'abantu bano wammanga badde n'owekitiibwa Charles Peter Mayiga n'abeera na Mulangira David Wasajja n'agamba era twogedde ku nsonga nyingi ez'enjawulo okutwalira wamu nsonga zino ekyamazima kiri nti bw'otunda pressure baddewo ennaku zino naddala eri abaganda fe abaana ba kintu ebintu bingi badde bitambula okutwalira ku mikutu egy'enjawulo naddala ne mu gavumenti ebadde byogerwa emu ku nsonga zino baddemu ensonga ya Mailoland ndowooza omuliro gubadde gutandise okubanga gusitula enkundi okutwalira wamu nzijukira ensonga eno omukulembeze w'eggwanga yavaayo ku lunaku lwa Heroes Day. Heroes Day babeera kibazira ndowooza lunaku lwabazira olunaku lwa Heroes Day olwasatu mu ebiri olwaliwo ku lunaku olwo n'avaayo n'avumirira ensonga y'okubanga ensonga ya Mailoland n'agamba nti naddala ekireetedde tyankayana ku mataka n'okubba amataka mu ggwanga lino obuzibu buviiridde ddala mu kkooti y'ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga n'agamba nti obuzibu buviiridde ddala ku nsonga y'okuba nti waliwo ensonga ya Mailoland system oba enteekateeka ya Mailoland mu Buganda n'agamba nti eyo nkola mbi nkola yagivumirira nnyo n'ajogerera nnyo era ne discussions zibadde mu parliament era n'agamba nti balina okukola entegeka yonna okulabika nti enkola eno eya Mailoland eggibwawo mu bunnambiro kuba agamba nti kyabulabe nnyo kibi nnyo kyekiviiriddeko okuba enkayana ku mataka osegeera so muganda wange gwali eyo omukulembeze w'eggwanga yavaayo nayogera ebigambo bino lwalunaku lwabazira olwaliwo omwaka guno gwenyini gwe tulimu mu ndowooza mwezi ogw'omukaaga I think kuba mu mwezi gwa mukaaga olunaku lwabazira si lwe kiri olunaku lwabazira beera mu mwezi gwa mukaaga so bingi ne bwawaza amatuufu wabawo minisita nga w'ebyettaka n'agamba bagenda kukwasaganira wamu kukwatira ne gavumenti yamakati balabike nti ensonga ya Mailoland balabe nti eggibwawo kyetumanyi kiri kimu nti ffe abaana ba kintu n'obwakabaka bw'oyogera ku kintu kye bayita Mailoland oba ettaka lya Ssaabasajja oba okutte ku Buganda oba okutte ku Ssaabasajja oba okutte ku Land Road Ssaabasajja kabaka owa Buganda bw'oyogera ku kintu kye bayita Mailoland n'okwagala okuyingira mu nsonga z'ettaka ly'obwakabaka tujjukira nti institutions ezimu ezisinga ziri eza gavumenti y'omakati zitudde ku ttaka ly'obwakabaka bw'otunulira abagamba etundu ya Makerere University liri ku ttaka ly'obwakabaka bw'obagamba Kyambogo University liri ku ttaka ly'obwakabaka ebintu bingi nnyo biri ku ttaka ly'obwakabaka ne police stations ezimu ezinga ziri ku ttaka ly'obwakabaka so bw'ovaayo n'otandika okuvumirira ensonga ya Mailoland ebbanga twasangawo Mailoland ffe abazzukulu n'abazzukulu baligisangawo baligirekawo so bintu ndowooza bimu ku ebyo bigenda okubanga bidiscuss byogeddwako we bamiitiza omukulembeze w'eggwanga Nakasero ku State Lodge
Kabaka abadde awerekeddwako ekitibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda n'awerekeddwako Omulangira David Kintu Wasajja mu lugendo luno lwe bamiitiza omukulembeze w'eggwanga. Gwe ng'omunansi w'eggwanga lya Uganda, munansi awangalira mu ggwanga lino, ensisinkana y'omukulembeze w'eggwanga ne Kabaka wa Buganda etegeeza ki naddala ggwe atugoberera ku mikutu kyaffe egy'enjawulo? Omukulembeze w'eggwanga mitinze His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President w'eggwanga Tibuhabura. Kino ensonga ya Mailoland ebadde ekutte wansi ne waggulu ne mu matikkira ga Ssaabasajja ag'omulundi gwa 28 agabadde enkoni mu buddu, yavudde n'agamba nti gavumenti n'okweyingiza mu nsonga z'ettaka erya Mailoland tewali bwe kireetera lwango zino zimugamba nti lwango ezisinga okuva ku mataka zivudde ku Mailoland, tewali bwe bikwataganira. Pressure ebadde nyingi wakati wa Buganda government ne government y'ewakati. Kino kitulekawa omukulembeze w'eggwanga mitinze Kabaka wa Buganda olunaku olwaleero. Gwe nga munnansi kiki kitegeeza ki? Ate tulina okugattaho n'obumu nti gavumenti owakati n'eya Buganda zirina okuba nga zikolera wamu, kuba bw'otunuulira nti kingdoms ezisinga enkizo mu ggwanga muno, Buganda kingdom yekwatira ddala ekisookera ddala. Okusika omugwako kubaddewo, ababaka ba parliament bavudde ne beewera okulwana n'oyo agezaako okuyingirira ensonga za Mayiro. Mayiro bw'okwata ku Mayiro oba okutte ku Ssaabasajja Kabaka oba okutte ku mutima gwa Buganda ng'oyogedde ku Mayiro. Kino kijire mu kaseera nga waliwo okusikagana omuguwa ku nsonga z'ebyettaka mu bitundu eby'enjawulo. Akaseera kano omukulembeze w'eggwanga amiitinze Kabaka wa Buganda. Kitegeeza ki gwe oli Omuganda? Kitegeeza ki ne bannansi okutwalirwa mu Uganda yonna mu kaseera nga kano ng'Abaganda badde beeweze? Tebojja kufaafagana n'omuntu akwata ku ttaka lya Mayiro. Bingi njowooza byogeddwako, ndowooza mu nsonga ezogeddwako mulimu n'okuddiza ndowooza ebyaffe bingi ebikyaliyo. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda azabyogerako bingi nnyo. Tulina Baganda tusaba federo ekyali mu bbanga ehanginga naye tukyagiriko. Obwakabaka bukyabuddawo mu 93, bingi ebyasigala mikono gya gavumenti ewakati. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni amiitinze Kabaka wa Buganda. Kino kitegeeza ki? Munda ddala bwe muntunulayo mu nsengekayo y'ebintu, kino kitulekawa okutwalirwamu. Nze Devotion Matovu tujja kuba tukuwa amawulire agasinga ku ebyo binaaba bivudde mu nsingagana eno bwe tunaaba tufunye kwa lipoota na mutaayika ng'evudde mu nsingagana n'ebirala bivuddemu ng'omukulembeze bw'agambye nti badisikazize ku nsonga nyingi nnyo, tutonga ojjeko eya Mayiro naye ebadde ensonga enkulu ey'enkizo okutwalira wamu. Kyolina okukola kimu subscribinga ate nga tuli wamu ne bannaffe aba Tripai Overseas Agents nga banafu tegeeza nti gwe Munnayuganda ali eyo ng'oyagalira kukolera mu nsi z'ebweru, genda kuba ku kyeyo ofune kasente, ye kampani yokka etwala abaana ebweru ng'ate nga beesigika. Ye kampani yokka egenda okulondoola omwana wo ng'afulumya eggwanga agenza okunoonya akalimu n'amanya w'akolera nga bafollowinga each and every day okumanya omwana we yasuza atya. Baba alina obuzibu bwonna, ye kampani yokka esobola okwesitula negenda mu nsi eyo omwana gye yagenda. Tripai Overseas Agents abasange erukuli n'anganda ng'okukyambuka ku Boston ng'oyise erukuli bamanyi ku Boston ekyambuka ku Boston bwe buuzaawo ne bw'otuuka e Makindye mu tawuni awo kugamba ngenda lukuli n'anganda ugambe nti njagala kunviiramu kukyambuka ku Boston. Ojja kulaba ekipande kinene ku kkubaawo. Tripai Overseas Agents agamba atya mukama wange Richard Kisuze Council emirimu gitambula bulungi ku Tripai Overseas Agents ne kuseera ke planet. Omuzadde ng'olina omwana oyagala agenda akolereko ebweru oba naawe omwana oyagala agenda akolera bweru, kampani yokka gy'olina okwesiga Tripai Overseas Agencies bakafulu mu kufunira emirimu mu nsi ez'ebweru naddala mu Buwarabu. Genda weeyiye muganda wange, Uganda bwe beeganye genda weeyiye. Banoonyeko ku Facebook Tripai Overseas Agents, ku Twitter @Tripai Overseas Agents ne ku Instagram ke bali Tripai Overseas Agents. Nja kubamba inamba ya maaso awo nga wabona bwekyuse kyonna kuseera ke planet. Bano bakutegeeza nti muganda wange genda banoonyeko bano bamanaginga abayimbi balina studio za audio, abayina kamera ezikola video ez'abayimbi n'emikolo
public address system emizinda legikola ku mikolo system yonna lighting amatala ne stage sereke planet basangibwa makindi ku madirisa era omugaga wange Richard Kisuze ogamba otya baina n'omuyimbi ina kayimba kapya muita Flona bakaite kiteso ayitede na kayimba kabakaita kingambi banonyeko mbere buli kisigala bansuka wano ensonga zino zitambudde bwe zityo naye katusabe ebinabanga vudde mu nsika n'eyomukulembeze w'eggwanga ne Kabaka wa Buganda birenga biri bulungi mbere bulungi mwera